الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمناموا السنة لكمي utwagukomya biri subhanahu wa ta'ala tutandikira bebasera bidde twakoma ku sunna namba 7 kunamba gitugizaako sawa zino biri subhanahu wa ta'ala sunna salatu tahiyatul masjidi kusali swala iyitibwa tahiyatul masjidi. Bantu bangi ajja mu muzikiti n'atula butuuzi n'abanga tasadde swala tahiyatul masjidi n'abanga kyakoze kyawukana ku sunna. Bw'oba oyingidde masjidi ng'etugenda kulaba hadith beera nga totuula okujja ng'osadde tahiyatul masjidi. wabula ate amaanyi bagamba nga Ibn Qayyim rahimahullah nga tonnaba nakubaako nagweyogera naye soko obeere ng'osala tahiyatul masjidi. N'olwekyo esunna eyo nkakafu nnyo wabula ate amaanyi awamu naddala ba hadith mubo bangi mu bo bagamba nti sunna eyo yabwatteeka nga singa omuntu agireka nga agenderedde omusango aba agenda gufuna. Ekituufu tahiyatul masjidi esaalibwa nga twakatuuka mu masjidi so si nga tuva mu masjidi nga Bahanafi bagamba, kubanga gw'olamusa tomulamusa ng'ate ogenda omulamulamusa akakola ki wakatuuka waali. Tahiyatul masjidi ekituufu esaalibwa nga twakatuuka mu masjidi so si nga tuva mu masjidi nga Bahanafi bakola ki bagamba. Hadithi ejiwa ku sahaba yitibwa Abi Qatada radhiyallahu anhu yagamba قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم agamba إذا دخل أحدكم المسجد مكم وبانغا ينجد مسجدي فلا يستتورانغا حتى يصلي ركعتين mpaka nga asadde era kabiri. Tatuula mpaka nga asadde era kabiri. Hadisi Bukhari ne Muslim. Ekyo bogenze masjidi oluganda mukkiriza beera ku sunna totuula okujjawo ng'osobola kusala kabiri za tahiyatul masjidi. Bw'otuula n'onazisaala ekyo manya nti nno tahiyatul masjidi ogirese. Kujjako singa osanga mulimu eswala egenda mu maaso eba ekimiddu ya farudha oba eri mugenda mu maaso kati awingira buyingizi mu swala eyo ekimiddu ya farudha. Naye kitabo ekyo oyingidde buyingizi mu masjidi temuli swala n'emu egenda mu maaso beera ng'osaala tahiyatul masjidi tolina kubeera nga otuula obeere ng'ototadde sunna eyo mu nkola biri subhanahu wa ta'ala. Kakibe nga kutuba egenda mu maaso oyinza okuyingira masjidi nga kutuba egenda mu maaso totuula mpaka ng'osobola okusaala tahiyatul masjidi era kabiri. Kubanga sahaba ayitibwa Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma yagamba nti jaa Sulayku al-Ghatfani yawm al-jum'ati. Sahaba ayitibwa Sulayku al-Ghatfani radhiyallahu anhu yajja ku nnaku lwali lwa Jumaa wa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yakhutubu omubaka wa sallam n'okusoma khutuba fajalasa n'atula butuuzi n'atasaala tahiyatul masjidi. Faqala lahu omubaka wa sallam n'amugamba ya Sulayku wange gwe Sulayki qum farka rak'atayn wa tajawaz fihima imuka situka osalira akazi ebbiri z'ekiramuso kya masjidi wa tajawaz fihima ate obeere ng'ozanguya kubanga alina okuliza kutuba. ثم قال فنبك وسلم ناغامبا إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ومكم وانغزي كنقول الجمعة
ategeza fa abasiraamu nakujuntu abazze wal imam yakhutubu nga imam asoma khutuba falyarka rak'ataini aberenga salaira kabiri wal yatajawaz fihima ataberenga azanguya nocho baganda bange essone tujye kwateko era kabiri ngoyingidde masjidi tuzireka soko male kuzisala tonna kubera ngo otula tugambe nti Ibn Qayyim rahimahullah gama ngatana na kubanga obuza muntu yenna soko obere ngo tusiza kiramuzo kya masjidi kya nanyine masjidi kebenga kutuba egenda mu maaso kebenga kutuba egenda mu maaso totuula okujjayo ng'ososo kubeera ng'osalako ezo bbiri z'ekiramuso ekiyitibwa tahiyatul masjidi lako ezo ziri bbiri naye amanyamba gamakikirizibwa okubeera nga omuntu asala esukka mu bbiri naye nga Nabbi sallallahu hadisi zigamba laka bbiri ekirala amanyamba gamba nti singa omuntu abadde azze nga ina darusu gyazaagoberera bulijjo nasala darusu ng'egenda mu maaso olw'okutya okumuyitako bagamba nti ye abakkiriza okubeera ng'atuula nga tasadde eraka ezo bbiri asobola okubeera ng'akwata darusu eyo naye nga kyenyagadde okujjukiza ti nno tahiyatul masjidi sunna erina okubeera ng'eteekebwako essira omuntu totuuka mu masjidi n'otula butuuzi sooka obeere ng'osala eraka ezo bbiri kebe nga kutuba egenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.